Kusaba oveewo ofune ng'ebifo obuwummuze sebo tusanyuse nnyo okukulaba ate bw'atuuka tugende butereevu mu nnyiriri tutandike ekitambiro kya mmisa. Rosi tubali ne Yapani omuzinga ebyewala ebitambuliranga nako yadde okulaba ku kituuka kulabibolu omukama agamba ekyamazima bw'atuyita n'atugamba nti bw'aba ayita talonda ng'asinziira ku ggwanga fenna atuyita nga bwe tuli abavudde mu east abavudde mu north abavudde wa kyekula bwe tubeera mu ekereziya fenna tubeera muntu atya omu era tusobola kugamba nti kakati abatali baggwanga eryo tebajja nakusembera tekiyire fenna mu ekereziya tufuuka muntu omu kubanga ne bwe tusembera ali omu bw'obeera faala obeera wano n'oyigiriza ebikwata ku ggulu ng'olabika ng'eyasuzeeyo era ababibuluyiza bagamba yifaado ono nga yeesiimye ng'ebyeggulu abimanyi ne nagamba nti osobola okubulira abantu bo ne balaba ne bagenda mu ggulu ate gwe n'otagendayo gyebalaba kiri kyebagambe nti osobola okulowooza nti gundi ali mu ggulu n'otuuka n'obulonjanojo nga taliiyo nogende kyennekakasa yafa n'okumuziika twamuziika ate ngaasubira yali ateka okubawa nga taliiyo. jjukira ayi mukama kereziya wa bujentungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne papa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe Christopher Kakooza n'abo bonna abaakwawulirwa mwe feesi ya dayosisi yaffe kale nombanga mwe feesi omuntu yenna oba omutunuulidde sooka tulina kuki era tosobola kugamba nti amagulu gasibuusa gaye feesi yo ono nga yaluluka bulala
kakati mufuba okulaba nti temuwulubuka kuba kakati mwembanga bwefeesi nebirina okukolebwa birina okubanga biraga nti omuntu mulamu kuba feesi yerina okulaga nti omuntu alya omuntu anywa myaka 7 eyo omuntu amaze okukula kutuukira mu parishes omuntu amaze okukula ddala okwebaza okubali okukula nosobola okuzimba ennyumba eyo ennungi ddala webayibayi kuzimba ennyumba nga basokoneta batugambye nti ennyumba ndowooza yesinga mu diocese kalonenzo yakyogedde singa nakyogedde njagala okwebaza okulaba nga musobola okuzimba ennyumba njagala okwebaza mwami Wandera n'akakiiko ke akazimbi nwe batukolamu etendo webalinoyendala njagala okwebaza abantu beramwetaba banyuteeka olunaku luno olunaku lwetuteekedde wekisimeka musanyufu nnyo okubadde omukama yantona nga nsekaseka naye mutima bimusanyufu agambye yali akutegeeza bemuzimbe otuna ennyumba yaffe nekyaki anatwaza munne bangi kati tuswalira ddala ennyumba y'omukama sijje wemusobola okuteeka omukono guno mwekisatu netufaana bwebuti kitegeeza musobola okuzimba ennyumba y'omukama esingawo ennyumba eyo obulungi era nsaba omukama atandikirawo abafiirewo buli kimu kyemwekyetaagisa okulaba amatandika pulojekiti eyo kakati kwaya mutoluyimba twalayo kimubiri yekabi yekabye mutoluyimba yekuzolimba kuni diguli yaffe oba ekyambalo kyaffe yennyumba eyo y'abakulu ennyumba twatandika okizimba ndowooza 2017 Father Wamala yalina miryango najja naawe ekifo omukisa netugamba naye tunaabisobola naye mwami Balala oyo n'akakiiko ke ne mwami Wandera bakola omulimu munene okulaba nga tufuna certificate eno kakati nga Father bwagambye ate ne Pastor Coordinator kakati tulekeddewo okuwandiika mu penso kati tugenda tandika kuwandiika mu peeni mininga ebintu bye tuddako okuwandiika tulina obikola nga tumanyi kyetusobola kukola ki kubisiimuulawo omulimu gwe tuddako batugadde ebbanga lya myaka 3 naye manyi tujja kusobola myaka nga 2 naye ngeri Father gyali kigogadde bakirimu nnyo ndoza katwewe 3 tugenda tandika omulimu ogwo tuna tubadde tukolera wamu obubaka bwange mu katabo ku page 10 nakibagambye nti bwe tukolera awamu